tusazeewo leero tutunulire kye bayita radio ye kabaka w'ebyempuliziganya mu ggwanga Uganda. Enkolagana ne Chameleone eri etya kati? Si nnungi. I'll be open with you. Mwabataagala sasula kyokka ku nkomerero y'omwaka mu kampani ekoza amagoba mangi. Ekoza amagoba mangi ani senta zitutte. Oyina okukkiriza nti Simon yansinga. Sina nsonga lwaki nkuyoola ebigere. Sina nsonga lwaki unjogera kino na kiri. Omanyi abantu bagamba nti abamawulire tusabiriza nnyo. Naye waliwo kye bayita economies of scale. Yeah, man. Advantages z'ofuna olw'obunene bwo. Ku radio olwokuba is a game of imagination and perception. You create perception. Abantu webweru balowooza you over 70 years or 60 years. Ngenda kuweza emyaka 4 ngenda kusomeza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Mukasa gemanya gange mulungi atulaba akadde kano nkwanirizaako ku the mighty extra digest mugoba nsonga. In our special episode twakugambye tugenda ko tutalaga mu radios ezenjawulo mu ggwanga Uganda tukutuseeko the unsung heroes of radio. Abasajja abamaanyi ababeera emabega w'emizindaalo ne balyoka babuutikira ensi yonna. Era nga olunaku lwaleero ndi mu studios za Embuutikizi Bukedde FM oba Bukedde Fama. Nkyaliddeko my homie, my good friend, my OB Simon Maseruka aka omunene w'ekibuga aka Kansala aka biweddeyo tuyinza okubinyumya mpaka kukachi Elijah King Kansala master number one Kansala eza posta Musa wotali omusajja yakubya posta okuviira ddala wansi ye natwali posta ziba havu ogale bonsereko yagikopera kunze enkola y'okwekubya n'engatta yeyebbeeyeeyo naye segirinya atuleke kuba engatto za waba kuwa posta eyo. So abalungi abatulaba tuli ne Simon alongside Musa Semwanga. These are celebrated radio journalists. Abasajja bakabi nyumba kyaliddeko tulabe mu radio kitambula kitya. The show happens every Sunday. Bagiyisa batya Kasensero top 20 countdown. This is the biggest radio countdown mu ggwanga Uganda. Wano tetuvoola tuba tuli mu kwongera ku entertainment industry. Yeah, man. We try to dig into the intricacies. Kagambo ka luzungu intricacies. We go into the Musa kategeeza Woloza hati nzeseo. Nze nanga inabyayogera wano. Nengamba wa mutabani wa mbidde Mukasa. Bino mama ino kubyogera. Omanya abantu bali eyo abatagenda ku ssomero. Kati oba ino kubuteekateekamu ne bagamba kisajja kyasoma. We go into the embamanyi mu industry abayina ebbaluwa y'omugigi. Mwe bali nga bbaluwa bayina ya mugigi. Nga we yakoma. Okusoma kwagaana. Kati ngendowooza agiwa ku Facebook. Akeera n'atuvuma ku Facebook. So abalungi abatulaba tuli mu studio za Bukedde Fama Embuutikizi. Tuli ne Simon tuli. Musa soko buze kuba tulaba. Abatulaba mpozi mbanjulira mu butongole nina tunulamu eno kamera. Bino muzira tegunyamba kati. Abatulaba tuli ba mukisa by the on a serious note. Mwana mulanzi Ibrahim Mukasa yatandika ekintu kye. Naffe bakola nabo tugamba Ibra yefumba ki. Omaya kasajja ko kefumba. Naye kati kirizo obagaana ebitala bijjudde wano kamera ina 12 eno ye Al Jazeera ye Uganda. Asinga na Al Jazeera Simon. Katunde wa Simon. Ku Bukedde Fama Embuutikizi eddakiika zaffe ziri 17 zeetodde ku ssaawa emmeka emu ey'akawungeezi twongera okubajjukiza nti muganda wange radio kootuwulira kuno ffe twagambye nti muganda wange tugenda kuyambako okubanga tuddugaza effumbiro lino muganda wange Sekukulu eno mukasenda baguzi waffe gwe twayise tutya gabula Sekukulu solobeza buladi wange wandibadde weekutedde olupapula lwa Bukedde akakonge kajjuze ku Mbuutikizi giwuliriza akayimba kafa ka Merry Christmas oh hallelujah on aneo akakagambo simanyi ngeri gye bakoogeramu buli omu akoogera lulwe naye kawulidde kasitowulira kayimba ako buladi wange gwe noti ng'obudde bw'okawuliddeko abawuliriza baffe bajja kugulayo emizindalo kino bakubuuze nti kagudde kakubye ku ssaawa mmeka mu washing bay bw'oyogera obulungi naffe tukuwa majja mu Mbuutikizi olw'essande luno Musa Semwanga Simon tukwasaganya ekintu kino twatandise n'akayimba kaffe ke nagambye muganda wange ku namba
namba 20 musase mwanga muganda nge covid ono wadde tubadde tukaba naye waliwo abayimbi abasambye nga ko bakasambye akajibakasambye ekituufu nayo ntaddeko abantu bampulira kati oyo mudra golabaawo yajja abadde mu industry jikwatireko wansawo wano omanye ebintu bya bosi waffe yaweka sede kati twogera ku mudra yomu ku bayimbi ndowooza abafunye omukisa omanye n'endongo industry ya Uganda bajja gye balina okuyiwako amafuta kyova nze nange nina abayimbi bakyali bange naye nga ayimbidde emyaka waganda aba tebannamuyiwako mafuta kati mudra Katonda amuyambye naye ate amuyambye. It's a blessing in disguise. However, can he sustain it? Kuwazi n'endongo ennene ziroga obuuza melody n'obuuza ne muganda waliwo eyayimba amasanyalaze ne gagenda bamuyita Kamara bakuzaala mu bbaala agenda ogula emmotoka ez'endongo ennene zisera naye okutwaliza wamu Mudra tumuwemu kye bayita benefit of doubt tumuwemu omukisa however tetumanyi packaging ye branding ye eri etya kwa kati wenkulaba Mudra ne nkulaba ne Bad Black nze mbate ndowooza birala ewe bayimbi obakolera mistake musaliwo omwana omulala ono bamuyita Quex naye simanyi gye yava simulabangako sogerangako naye naye Kachumbali naye lufuusi Musa kino kyensiba ngamba abantu nti endongo bamisaki bawalukagga balunda mu biro nga tebali ku social media endongo bagyesonyiwe endongo ezimu Musa zivudde ku TikTok ku social media kitegeeza nti kakati nti radio simanyi DJ kayeka takyalina kyakugasa kyokka wetaaga multiplicity of factors nti oteekeddwa okuba ng'oli ku social media abaana balukangemu because oyo simanyi ongambe eno yani omwayimba Kachumbali tolowooza nti ogenda kujja eri amaggunju oba gana amazina gammwe luyina specific dance strokes mbu oba tozimanyi mu bbala tujja kukusawadde tebannagagula official tuula engalabi gikoze gituuze wansi naye muyimbi omulala asambye akajja omwaka guno tuwadde Crystal Panda muyimbi Crystal Panda naye asambye akajja omwaka guno tuwaddemu ne Azawe tumulete mwaka guno kati beba bayimbi betuyinanga abasambye Free boy na abona banaba countdown Free boy oyo Kachumbali ono Mudra Azawi ani omulala Azawi naye si wagondi si wa lockdown yeye tago kuwa mugundi kati watuba tukuba ka review ko mwaka Azawi tumuleka bbali oluyimba lwe yatandika nabo bayita kwina mwino baluta 10 months ago otegera nera waliwo ne bewetago kuwa respecting abo ba maintainize bu maintainize ngani Shiba Samali Kalungi album ya nyimba 18 we wao twaziwulirizamu kumpi gwe ya launching ate twaddamu kuziwulira awalala. I don't know what is the problem with that songs ze expiring aziringa mugati gwa gondi gwa Denova anti kati Shiba obuzibu bakola Shiba ngane Shiba ne timu ye bayagala okwefula ban monopoly ba industry mbuli kye bata abantu bajja kiri ebeerabira nti abantu kati bakuguse bamanyi production natuwuliza ku mbotikiza amayi production y'oluyimba ennyeri bayina oluyimba lwe bagenda ne bata oba bayita luyimba kimukama Katonda nga weta betaga kola apolo naye yetaaga okuwa respect because I maintainize Shiba baina abayimbi bano tubawonye respect twerabira timu zaabwe abakati Shiba mulimu gwekera kumacha kwetekako mukowekowe wesingali pusigenda mu studio Dr. Jose Camilo ya maintainize aina collabo zona maintainize tisibokogera omwaka guno kubayimbi abakubye notayogera ku Chameleone ate Joseph Chameleone Lord Mayor to be ako kayisangawo Simon musajja waffe kayisangawo Lord Mayor to be arazo mutima ogwekizadde omwaka guno aina collabo nga 13 ezimu yazerabira nozerabira Chameleone is a financial artist amanyi kitegeeza lockdown yeno muyimbi yenaina amanyi ekyokukola togenda kukwata luyimba nga bolaba baaliwo yasoka namuteekako amaanyi ng'agenda kola concert nokola ki abalina kola kyakumaintaininga nti leka mpe kyostende leka mpe kigwa leero bano bapromotinge nze nsobole okusigala nga nkyali relevant of which chovola nkugambye nti tumuwe respect kuba abayimbi abalala abanene ani awaddaani omuli agezaako okusaba mugandi mu bize ngenze gaba t-shirt simaya mwenali ondi bize ngenze kola bino tegera kati Jose Chameleone unti afisa obudde nava ku campaign trail eri bize tegera najja nakola ki nawa abantu kolabo yawagu muganda afono omuyimbi wa muganda wa Nick Promotions wamuyita bata namuwabwerere Rido however nateeka nedoboozi mugundi sidonde sidonge nawa
and Roger. Now just steady. Kwakati just steady. Believe me, you or me. Chitufu chiri nti just steady was no more. We didn't want to maintain easy with collabos. Abo nanza respect ne big ups is wa management yawe. Muti obakera bokezi teka ko kowe kwa kuba portrait naye nagenda ne mu studio kalo mwamu respect muti akoze sedo boziri naye amanya mukasa njagala kubuza omumanyi ono Ibura ne Kasuku bagulira walukaga Facebook. Nze wabingamba omanyi kibozi nestakuwa natolera bajja subscription Musa Ibura omuyimbi atali ku social media abalungi abatuwuliriza Ibura K Mukasa gemanya gange ndi mu studio za Bukedde FM embutikizi ndi mu show ya Simon ne Musa Semwanga. But I want to put this disclaimer. Since nagulya walukaga Facebook, but Kasuku yagikulawo. Kati ati afuna good subscription. Kasuku yagulya walukaga Facebook. Ku internet yawa Aruna na Budumulas. Namugamba buli mwezi basaba emitwalo 3 okubeerayo. Okumala ebbanga ki? Eritaligere. Kati tulabe nyimba ezimu Ibura zivudde ku gundi ku social media. Kachumbali ani omuyimbi atali ku social media. Well, basically, social media as when you it is one of the tools people are going to use to promote marketing and to reach an anonymous audience. Yotasobola kutuukako. Olwaleero thousands or millions of people on TikTok. Millions of people on Instagram, millions of people on Facebook, Snapchat nebiga mukoweryo. Edda twalowoozanga nti internet, of course internet ekyali ya buseeyi naye buli olucha ba internet service providers bongedde okuwera kitegeeza nti bawongera okusubsidizing emiwendo gisobozesa abantu okugendayo. Abayimbi abatettanira social media, of course nze kyemanje kigenda okuggwera bajja kusigala mu mbeera ya twaliwo kukolima kuba mimino temwatulaba mumuze ba Simon abo batulaba twali bamaanyi mumuze ba Musa Semwanga twabikola ne bigwayo well tebajja sigalira. So I'm of a view nti people should embrace technology bit by bit, time by time. Toina kulekerera na because endonge noli yayimiranga ku music schedulers eyo ne neto andika ku ba DJ chovola buli music show radio ba TV ya kuliko DJ kati eyo nevayo kitegeza nti muganda wange DJ wayino kwa mwadalu kuwe mubala kuwe ku show ye ate netira ekiso covid yo pandemic ene inengeri je igiriza abayimbi ebintu ebi to nakulwalera edda twawozanga epase nyimba ze zivugawa nga ku YouTube ayola otegera kati onakolwalera osanga ne Chozedi Baking ali ku YouTube amazima bakatona mugulu kata kutiso the countdown ku namba 16 Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako company ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandege yawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plans ennyumba ez'ebika ebyenjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire Banaffe abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire. Atenga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu byokwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuterayo locksmith atenga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London.
Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti company eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Company emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerete beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Yes, tukyagenda ddala mu maaso tuli ne Simon Maseruka omunene w'ekibuga alongside Musa Semwanga. Tubakyaliddeko mu radio show yaabwe emanyiddwa nga Kasensero Top Countdown ebeerawo buli lwa Sunday ate nga bali ku embutikizi Fama Bukede wetuli mu studios olunaku olwaleero. Musa Semwanga katandike naawe yes, on camera abantu abalyagadde okumanya ekintu kya radio kino okivuze otya ovuze otya ekintu kya radio kino ekintu kya radio kino Ibrahim Mukasa n'abatulaba nja kuga tekibadde kyangu n'omulundi n'ogumu first of all radio industry eri competitive ejjudde ebikono ejjudde mwana waani kati nze nafuna omukisa nti nkola ne company ennene era nebaza bakama bange nina Samuel Kasirye Madina Namubiru Aneti Nojja ne Wayawe Kabanda bana abantu banetalinga. That is good. Nebandetanga omwana. Natandikira mu lupapula okuwandiika omwaka gwali gwa 2016. Natandikira okuwandiika mu Kampala Sani. Natandikira Bukedde olupapula wano. Okay. Nga nakava ku ssomero sina kye manyinga musiiwufe nga tejjudde olubege nene bangamba owaayo oli mwavu oli munaku manye ennaku yo. Kati wenjiga okuwandiika kati ngenda ogenda okula mu industry ng'omulimu gwonna ogenda okula n'oyiga Ibrahim Mukasa nti wa Star TV n'oyiga Simon nti wa T&S Promotions n'obayiga kati ate naawe n'ekirala atulaba togenda tuulaawo olowooze wasoma nnyo otuulaawo obeere wako oli emmere ozimba olubuto nti wasoma lwakuba olina ebipapula teekawo kaweefube nti ntuuse ntya ku kirooto kyange kuba amazima ga Katonda gali nti eyo n'omupapula nali noonya mulimu nga omanyi bino osome tolina mulimu naye nga saagala kuwandiika Luganda sibitegeera nga njagala kubeera wano kumuzindalo mpulira ba Alex Ndawula mpulira ba Jacob Omutuuze balwasama bapaseka mulegeya mpulira gwe mpulira abantu abenjawulo esayo n'omusajja tatukaddiya nnyo abantu abato bajja kulowooza nti abo bamwaka ki otegeera kati passion yange nebeera ku radio naye ndi wa mukisa nti radio eno nagiyingira mwaka wa 2018 era omukulu oyo njagala mwebaze Saimo kwaye nabeeranga naye mu ndongo nga tuzunga mabaala tusolooza nonono tukola bwe tuti naye naatuka ekiseera nangamba okimanyi osobola okukola bitulabe bino osobola obinyumya ku radio. Musa tutunulire wali great writer mu Kampala Sun. Nkyawandiika ne Kampala Sun. Okyawandiika? Kati naye ndi nnyo mu luzungu nti ngo naawe munnamawulire weekyalenjinga nti najja mpandiika Luganda naye nagamba kati wenaagenda kuzi interview za Al Jazeera n'abagamba nti owaayi nze Semwanga ow'engonga akabbiro kanene simajjajja wange kasimasima naye akanteekemu akazungu akatono njige omulungi atulaba tukyagendera mu maaso katumbulemu ko tukole ku ssente ku Extra Digest mugoba nsonga.
Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plans ennyumba ez'ebika ebyenjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire Banaffe abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire. Ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu by'okwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuteerayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tweyanzege, thank you so much Simon. Abatulaba bali agadde okumanya T&S Promotions ekyaliyo Sole ekyaliyo gye bali abantu balina kampuni zaabwe b'ebintu byabwe nga bya briefcase. Kendi Lukyamuzi osobola omubuuza CP ekyaliyo osobola okubuuza Kendi Lukyamuzi nti CP ekyaliyo office yabeeranga mu Mayuni ne T&S weerisemu. abalungi abatulaba tulinde Simon Maseruka nasoma naye nakula naye mwana w'ekibulize ndi w'ensambya twakula fenna tusomye fenna tutobye fenna ali wano ku radio. Simon maze myaka meka ku radio I am ndoza gino myaka 10 on 10 years wandi wanise ekivulo 10 years kubukedde farmer embuti kizi semwanga ina kyagamba lwaki towanika wanika ekivulo 10 years of Simon munene w'ekivulo Musa alo tumenyere ebifo 1 hour 10 years of Simon 10 years ayanga inako ya Serena Sebo tozisa nnyo tosuka ndakawuka ku kisaawe tosuka ndakawuka kuba ekisaawe kye ndakawuka T&S einawo history mu myaka 2 gemaze ng'etegeka ebivulo yakafuna okka abantu endakawuka kati tegeeza Simon nakawuka ajjeko ku Freedom City pozi newa mitanda ku luzi
Wali mitanda PTC bagiza gundi. Bulenga, buloga bulenga. Bulenga amafina gino kubanga zikusinga. Baby na bintu binsanyusa. Omanyi babuzo omugenzi ani yali agina Santege Sebagala ba Obi nga tebaliyo. Nenze nino omukisa nti ba Obi bange we bali abalabika. Ate bonna bali mu struggle. Ate bonna bali mu struggle. Ate bonna buli kimu olaba nga Yetu ina ba Obi abatali mu struggle. Nga bakola tya. Nga badambu abakadama. Tombuza gomanyi we twatandika ekintu. Ekintu kino manyi engeri gye twakitandikamu nga abantu abamu bagamba tekijja kusoboka. Tekijja kusoboka. Thank God tuyina abantu nga boolaba omulangira Ndawusi yagezangako okutuzaamu amaanyi. Waliwo omusajja mukulu bamuyita Diini Kibirige. Omanyize nakula negomba nnyo okubeera emabega w'omuzindaalo. Nakula mpuliriza nnyo ababakuzi. Era boolaba radio gundi yange erimu nnyo nnyo bamese bontwe. Butodde ne Moso Bontwe. Ne Pade Bitama RIP. Mukama Katonda mwe ekitongole ky'emirimu and of course n'omulangira Ndawusi. Ne mbakulako omukwano. Ndawusi n'abeera mukwano gwange. N'abeera ng'agamba kola kino kola kino. Ne nfuna omukisa Biruzi Butodde ne nanywereza ddala. Era wano wendi Biruzi ye yaliwo. Ne mu Washing Bay eri biggest evening drive shera Biruzi yaliwo nenzirawo. Era Katonda we yangamba nange olaba banyamba. Lwaki toyamba? Era obonda bawemba siriwo abawo yani. Musa Semwanga. Simon jala tutunulire omulungi alaba ku camera on Extra Digest. Yali agadde okumanya. In the 10 years on radio, what has been your biggest challenge? My biggest challenge. Biggest challenge eyange Ibra. Kubanga buli wenzi jano nino kubanga nine ekipya kyenjogere kitali kiralo. Manyi radio yayonone koba yakyuka. Yatuuka nesoke bamu ba comedians. Nga bokusanyuso inakola ki kuwemula. Kati fene tubanga tuvaayo. What we do is doing something simple stupid. Kyolabye. That is why olabanga mwaka ku mwaka ku radio kwendi abawemuzi ba ogenda okumula mwaka gumu ebiri taliko. Tuwa kumanya se interview ya fenyume. Tisobola kuwamanya. Naye kyo nkubulira okubanga challenge yange oli alowooza nti ku radio genda bugenzi n'oyogera. Nze ekiro seba kanga sirabye Jazira sirabye BBC. Okutwayinga tu localize ebintu byenda bye okubifuula ku muntu wange oli gwe manyi oli mama afuswa nti ajja kukitegeera nti bakoze bati ne bwe bati kino bwekiti. Okay, tuline Simon Maseruka aka omunene w'ekibuga. Tuli mu show yabwe. Tuyina radio episodes zetugenda okubanga tukola across Uganda. Tugenda genda mu radio ezenjawulo. That is Busia, Malaba, Mbarara, Legu, tugende Mutukula. Tunulire radio ezenjawulo n'abakabi gobo badde owuliriza obuwuliza muzindaalo nga tobalaba. Tugenda kuba tubakuletera. Era ng'olwaleero tuli mu studio za Bukedde Farmer Embutikizi. Tuline Simon, tuline Musa Semwanga. Tutunulire engeri gye bavugamu ekintu kino. This is a countdown. Yes. Show yamwe ya countdown. Yes, sir. Musa, yes, sir. Who determines music abeera mu countdown yamwe? Okutwaliza wamu abantu bano tebakimanyi. Naye tulina tiimu nnene. Kyetutuula na Saimo nange. Tulina tiimu y'abantu bataano. Tulina executive producer, tulina producer, tulina director, tulina producer asookebwako nga otulabye wano. Kati tutuula nga tiimu, tetutuula na Sunday. Tutuula nga Lwakutaano. Ne tumanya tugenda kukola ki ku Sunday. Kati emboozi zino wabaawo emboozi ezibaawo nga omanya amawulire. Wabaawo ezibeera ku Saturday ne Sunday. Kati tugamba already tulinawo zino story kati tulabe ekya Saturday ne Sunday kati nga weekend. Olabe ebya Mama Awards, olabe eby'omuyimbi omu Nigeria kati bitwadde tetubimanyi ngera tetubyogeredde nene bijja. Kati okutowooza wamu it's a collective of many efforts from our music scheduler. Simon, over to you. Abantu abalyagadde okumanya Sheno waliwo abantu ababeerebwe ne bagamba nti abayimbi mubavoola nnyo mubagolola nnyo ettumba mubakuba nnyo emisumaali nina bafaani bamwe bangi nnyo ebweru eyo ababawuliriza online n'ababawuliriza ku radio zewaka ekintu ekyo oyinza kya addressing otya public ebapasivinga bulala ate mmwe mukola kirala Ibra mu mawulire waliwo kye bayita watchdog kye tukola we are a watchdog nti gwe olaba ekintu bwekiti ne bwekiti oyina okukola ki it is your role okumiralinga society togenda kusanga muyimbi nga ali mu kunywanjaga ayina bamwegomba akola kiki gwokirekereyo because omwana oli ajja kulowooza nze okubanga gundi nina kukola ki kunywanjaga togenda gendo tulage bituli bya mugundi mutuliro zentu tunakola ki we are the third eye of the society the elise yokusatu abayina okubuulira abantu okubuulirira
ngezaako kubulira so era kyovola bwe twatukola kitugamba tetugezaako kuvoola tetugezaako kukola tukola omulimu gwaffe the watchdog effect okitegedde okubuulira nti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti nti abayimbi bwe bati bagenda ne balya ssente ewa CDF naye bwe badde eno beebuzaabuza abagamba temukola bwe muti waliwo abazirya erisityo gimanyi abayimbi bonna ale bebavuddeyo bebakuba endere ku Facebook nga balya ssente z'omusajja ofiisi y'omusajja obutogera ku Bobi Wine kati bw'obalaba nga bakola eno wojja n'obyogera wano nga bagamba musajja gwe biki musajja gwe kiki nenze liba liiso lyange kukola ki nti awo bemugamba nti wanika kino ne kino ne kino tebagenda kikola kati awo mankuvudde ntya omulungi atulaba tuli ku Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange tuli ne team nene nyo of course wana naye nga tuli mu studio za Bukedde fama embuti kizinkyalideko banywanyi bange betwazirunda Musa Semwanga ne Simon Musa yes, siriki omusajja gwenjagalo nonye yawakenze taka mulwera omusajja government edikenzo abondaba njagala ombulira omusajja oyo government omusajja yawakenzo mukira yika 10 n'omusobyo mulwera ebyaddala yaliko amaanyi gegundi Jordan Majestic teyamuvangako yalinanga emotoka by the way oyogera musiriki tumira ku bagaggabo Simon R1 construction Lubereto yatujoganga yajanga ku campus night biyanga wa ye yaberanga ne convoy mutwala paka waka kwaine ebbala lyagula wa ku Entebbe road enerigana ate obuzibu ye yali egaanisa yafunamu bakira nti abalwana n'ajjayo pistol Lubereto yogwabo yakuba sava kalimu emitwalo oba gyali abiri namuga kamera wansi mabete wayimba biti wazi ne sirikeyo kyenjijjukiramu kuli ye yali Chris Mubiru Chris Mubiru yali hunting ground ye nga yaganya obakubira polutebo wansi nga jana atuula bwati mu nsonda najjayo bulaka ne boye omuntu wentandiko kunya memory zange mu sirike era by the way ku sirike walini nawo gondi yange bwe yali ku Pike House tulawo waliwo ensonda abayimbi obabeeranga bamulive mugundi nga tutude mu office tusirise nebagamba wano waliwo sente zaffe waliwo lunaku lumu omugenzi Ivan Semwanga mukama Katonda twaera tisiza kamiliyoni nzijana musajja mukulu wa omukyala Flavia Namulindwa Fifi the Queen Fifi the Queen yo ye mukazi wa presenter asinga oba okweraga Fifi the Queen yoyo bakasuka sente Ivan he wants to Lamborghini njagala okulonda bwenti kankonako oli nango gwe munene wo mu kibuga tolonda naye asina na trust naye ngatalina Fifi the Queen naye ngaganya okulonda wabayi yanga nokulonda era kati ngamba neka na kakazi kano naye sirikeyo bayi lero gwe gumu neyo gundi yali unplugged yali unplugged Angela Kalule katikitiki batuyita abakabi tuje tubadde waawo tumaze okukavalinga tukoze eki Sega oba yakwata kyebiri ani John Sega Uncle John ngenda kunyumiza embozi ya John musirike ndala sente omanyi yalazange njagala survival biki nkwata ekyebiri kasuku yangamba wogeza n'okikwata toddamu kwogera nange kigani tuvaawo okukwata ekyebiri muga Katonda nga sina nazinziza wa kati John Sega wayomo Simon John Sega wayomo musirike ng'abeeramu n'abawala aba ng'asooka ku mmotoka ng'avuga emmotoka n'afulumawo ku parking ku madaala ga siri n'agipakinga asooka okugulawo olugi lw'emmaaso gwagenda naye tulina balwaniraga ku lujjolo kwabeerangako Leira Kayondo kwabeerangako n'omuwala kyomulanda webale nnyo kati ng'asooka otuula mutto gwagenda naye nkunyumiza ka bebekulu nekiwaini oba nkunyumize ka gundi Kamiliyoni we yakuba gundi gift of kado Kamiliyoni yagendako ebungereza ne radio mugenzi ne Wizo nebagula bonna mu gundi mu dduuka lya Adidas bu jacket nga bufaanagana radio mugenzi n'akagabirani gift tuba tuli mu campus night Kamiliyoni ya jazz avimbye ye agamba omugenzi radio n'akubira gift waye gift jangu ngo yambadde akajaketi kalike nakuwa kali akalinga kakamiri n'akambala
najjanga yetola we ngebiseera ebyo alina traffic man officer weyetola baitaka yalina muchumba milioni ngesatu milioni yakwata gift namukube oyagalakuza bakamujjamu awe wava olutalo olwokujja ekipande kya DJ Shiru ne kamilioni kyali mu lukuubo paka makindi era buli batamiranga bweti radio oba gundi ani wizo ngakwata chuya pulu ngakuba ngakubye ngabakuwa Shiru ne kamilioni mu kifaa radio yali musajja RIP radio yali musajja omulungi atulaba tuline Simon tuline Musa Semwanga tuli mu studios wano abatuchazizaako abawereza show yabwe of course bwe bava kumpewo baddako mu kamera eno tutambula bwe era muganda wange bwetti bwe tukwasaganya ekintu kino akayimba bakayise duduke mu Nigeria bano balina engeri gye batwefunzaamu ku dakika muganda nga 20 ezibule ku esaawa zigenda kwa 2 ezakawungeze sawa ya fesoka tugenda kwa tugikubye olukumu mutwe Musa Semwanga abayimbi olunaku olwaleero bonna bagenze ku mitimbagano gyabwe ne balekana waliwo omu Nigeria yakubye show bamuyita Omale oluyimba twalutaddemu straight out countdown wano muganda wange Musa Semwanga Bebe Cool wiki yagwa yasoka nawanda wiki eno nyinyi nagamba waliwo mu Nigeria ja agenda kola show batusedda na yete tugenda kola bwetuti olwamuwereza ecupa ya Hennessy post n'agisangulayo n'agijjayo ekivulu kyabaddewo bonna abayimbi bawoganye abayimbi okuleekaana si kibi kuba beefiiririra nga mwende first place anti wulira si kibi nti alumirirwa because Bebe Cool ne bablogger bamu bavayo ne bagamba nti waliwo omugundi akola bwati buli omu n'atakifaako ne batandika kukola byabwe kuwanika anti kati with other factors constant okuleekana si kibi nti nange ojjakera ku macha muzala we radio ba radio presenters nange nveeyo nkuba emmeeza naye nti timing ebadde nkyamu mwakalya sente za CDF abantu bawasuubira okuvaayo mwogera omusajja yabagamba temupostinga Bobi Wine temukola ki government temugivulekati mutukubira endereza ekirala abayimbi sitekikyogera mu kibubi naye mukimanyi bannayuganda bakoowu babakyawa wobeerawo common cause ngebakwatako ne mutavaayo ne mudda mu kunywa shisha n'okubeera ku Snapchat bino bye bigenda okuvaamu kakati mu kino kibakiseko mu kube gundi n'abayimbi abamu nga Omusabali City gye bakoma okumubuukengako ejja kubeerako 2018 naye aleekaana nti Omunigeria atumanyire Omunigeria akola ate n'Omunigeria okujja wano ekisookera ddala abayimbi b'e Uganda mwegomba Banigeria eŋŋoma zonna ze mukola muzooza Banigeria vidiyo zaabwe mugenda Nigeria n'onoonya Clarence Peters n'onoonya Musa n'onoonya Godfather ne mukwatire Nigeria kati we Nigeria wavaawo najja wano genda ofune notice naye nga abayimbi bakaaba tuli mu lockdown abo abayimbi tebamanya sente babawazaaki otegeera kuba eri meeting bafuna abayimbi bafuna kitegeeza temulina kwogera ku kya shoku bakuwaze bakuwa sirika zikubeeremu genda stocking emmere ewaka omusajja kye yali ategeeza indirectly n'abagamba nti ignore Bobi Wine ne tukaaba wano nga tugamba nti omusajja nti Philip Gundi ne mugaana okumuteekayo ate kati abayimbi naye bana ebino ebintu bisesa e Nigeria waliyo babali bayombera biki ne tulaba Peace Square bapatu ranking ku street e Uganda abayimbi ne batandika hashtag police brutality in Nigeria kati mu Nigeria ze aizo bazze bebaza nti mwabale tubeererawo kuba mwapostinga hashtag kati wano bannayuganda babalinze mu postinga hashtag ya stop police brutality musirise muli waka ku apartment abalala nze Simon me I think ekintu ky'abayimbi kino abayimbi baganye kukitegeera butegeezi nti yes batufu complaining batufu but eno shezerangibwa omuntu abarostan rhymes yabaddeyo ke yabayo n'akyogera ku yali Bebe Cool ate naye family entegesi family bemugamba otulumba fe tuli emabega wacho n'akiteeka wacho era batwala boto ya Hennessy waka post n'agijjayo Bebe Cool musiraamu Hennessy guba mu kitufu tudeka kwatego deka kumbulisa no katize nkunyonyola Bebe Cool ye Moses Sali musajja musiraamu abasiraamu abagunywa si leero naye ku kya Bebe Cool anyway but on the other hand bwotunulire ensi yonna ndikyemmanyi nti police is aware banyini hoteli babadde away of the show
n'abadigize babadde so otuuka balaba babadde mu Rostan Rhymes otuuka time nga gye weekubirira enduulu ate nga gye weekubirira enduulu ate nga be bannyini bagenda kubalina obuvunaanyizibwa ku nduulu eyo gy'okuba Musa ne Ibra tuleke kati ate kusirwaza bannayuganda nze Musa waliwo ebbaala ku hoteli ennene oyita ku State House ekubira ddala kirabwe mu lujja lwa president ku State House ku bbaala eyo era tuba twambuka majege gatukebera kati ogendayo naawe kati nze nkugambye mulimu gwange tutalabye okutambula naye Simon yasinga okutambula banywa bataddeko masiki bakola batibula kati ebyo byonna tokola kiki neffe natukimanyi bino byonna nti oba bano bagula bano ne batagula bano ne batakola bwe bati ne batakola bwe bati okwesiba ku Nigeria eyabadde ategese Munnayuganda munnaffe ate promota ayagala naye kweyiya yali yasasula dda akasente Simon wenyingiriramu kwa ne bana abayimbi abakayana sente government ze yabasuubiza tugenda sima abakozesa ekigambo kya luzungu sima stimulus fund ziremeddeyo zetolerawo leero nowakubira essimu akusaba akawunti omulala enkya yakubira nti zijja ku Mande ku Lwokubiri tezituuka kati abayimbi bakole gavumenti yabasuteri yafunye yadde ebibiri gwe wazifunye ezizo basabye endagamuntu abayimbi abamu nga tebalina ndagamuntu nga babagamba bapromota n'abayimbi nga bagamba bonoofuna endagamuntu ng'okomawo ate kati musawe sente nga ziriko obukwakulizo bungi ati sizizo wakola ki abamu ekisooka obuvulu bagazi abukadde 5 ngataddemu aina atuwaka wa tragedy bana zikola tragedy akyaliyo kalina government eveyeta asaba yini wabasuubiza akasente ebivulu babisazaamu n'obasuubiza emyoga zonna sente tezijja kati bo bakoleki bave bakayane bekubira enduulu aina bakayanye ng'abamu abawe emmotoka bagravity bazivuga ennene ate gravity akayanya yaga kusuwinga government ate nti gisuwinga naye ate first of all gravity yeyita mutujju government tokootagana na batujju bakwate kati ate yaga gisuwinga ekyo sebo kyakwasa kafane megadi ku National Theatre ku jam session yali Mande ng'akyalina endali kweyita gundi afandi geno megadi newamuuza amayinja galiwa yete yawaayo manyiwo yagamba Chameleone yeita doctor Hildaman yeita doctor lwaki temubakwata ye yali defense omulaba yaddana mu America Sunday Night Radio Ssemwanga Musa Simon Munene omukibuga tugezako kwongera ku industry eno kubanga tukwasaganya ekintu kino blood wange twagamba olw'essando obaana n'omukisa okutubuuza ekibuuzo ky'oboyagala okubanga otubuuza byonna ne tubanga tubikwatira wamu. I want to add on Musa Ssemwanga wiiki eno ne Ibrahim Mukasa bannayuganda nomination list yafuluma eya Mama Awards basoka ne bakayana ne bagamba nti Minisita Kiwanda yavayo n'agamba nti tukutte $2 million eza dola okuziteeka mu awards ezo abantu ne basooka bakayana ne zivaayo nga Kenzo taliiko ne bagamba ye Kenzo abatya kabulako atya oba ndoza Kenzo ye wa international naye tutandikire ku Kenzo awo first of all baorganize basheeyo Kenzo tebamugyamu indirectly nti olunaku olwaliwo waliwo ekibuuzo ekitambula yayogera ku sponsor omulala ate nga bano ba sponsor balala okitegeera ekyo kibuuzo weekiri oba ekiyinza okuba okituufu naye nze natunuddemu waliwo kye bayita Kenzo ali beyond Ugandan Act ate zino awadi zatuyambye ne ziteekawo MTV simanya Ugandan Act ne zituwaka group Kenzo munene okusingaako Ibra ne gundi balabye nga naye batuteekawo wonna tetulina awadi gye tugenda kusigasa musuuza abadde alina bbeera mu best oba male artist Africa ne bagenda otunula nga waliwo abasajja ate abamuleetera musuuza obutamuteeka mu awards zino nakisanyukidde nengamba mubadde mugenda mu disrespect Uganda omuteeka kwani musuuza but ize kyendaba ku obutanominatinga Kenzo nchi attributinga ku Scafo eyaliwo mu award ezasembayo eyawangulwa Casper of South Africa Nyovest because scandal eyo yalimu okwemulugunya kwa telecom companies big Kenzo is a brand ambassador of a telecom company Kampala ne Casper ambassador wa telecom company atenga company ye sponsoring awards zezo definitely atene bukera ku macha Kenzo n'akikuba nyonyo okukakananga company telecom company epulinze down negaba tetuddamu kuteekamu ssente osanga abasajja bano banyiiga yabalinyira mu mugaati because teri show
ebeerawo nga terina sponsor. Ate okuva omwaka ogwo award zino zibadde muki RIP. Ne Musa state of what? Kwa bagezaako ziguza ne Jennifer Musisi nga banoonya sponsor paka Kiwanda we yaziguddemu embiza we. But nze nekyala ekineewuunyisa mwabayinza okukimbuulira mwababitegeera ennyo. Uganda ekifuniramu wa okutwalizaamu kye baabala ekyateeka Uganda Tourism Board on board nti kyovola y'emyalade yakitandise nti bagezaako okulambula eggwanga jukira amadoozi ashikaga eziraga nti Uganda is not peaceful anymore nti tourists bade scared of the bayinza okukozesa kati olaba awards zo za Africa tewali muzungu agenda kutufaafaako nnyo era bagenda kusigala bafirika be Nigeria ba South Africa bazifaako sentence ez'obukadde obubiri obwa dola bandi butadde mu kintu ekirala kwalizo nyeyo Simon Maseruka ng'ekimpa example tebatakoze ng'eki government ekoze buli kimu egambye abayimbi mwewandise mu UPRS tebamanyi kuwandika ogenda okwewandisa olina kukwata pe nekibalema eyo UPRS negwa ebagambye mukole kino nebigaana kati ate ne government sibasiro teeka mu ssente bakizuula nti common factor tuyinayiti nga ffenna kabe taata wange anyumirwa nnyo omuziki alina obuyimba bwa Kamili bwanyumirwa nti ne Kamili tomutaddemu ati Kamili alibize ku campaign natataddemu palaso kati Kamili olina kati Bebe Kulu yabadde akimachi mu nomination Bebe Kulu we balobinga kati kiringa kukundeetera ddiru nenkujjamu Bebe Kulu ali kunjawulo ye ndabaga Bebe Kulu alina music alina videos ennungi si wanuwe mu leading okubeera nominated neyo that is also one of the factors that is one of the factors Vinka yatimye ekimu nomination list tubere fair Gweya yimba mapozi tubere fair Gweya yimba malaika wako kunjogezako Simon Maseruka Gweya yimba oli malaika kika kirulwo bayona serious note abantu abetango kubanga kakati ba celebrating ye Spice Diana ne Johnny Black just nomination yeyo ebamala cyo kimalira era nategedde konti ne Johnny Black ku kyale waabwe ejjinja basaze enteze ebitanga mukaaga n'enkoko eza kuloira in celebration lwaki ngoko za kuloira Sunday Night Radio tukole bwetu tugenda kukoma obulandi wange. Okay, omulungi atulaba tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli mu studio za Bukedde Farmer embutikizi tukyaliddeko Simon Maseruka ne Musa Semwanga bano bali bakozi ba radio bali celebrated mu ggwanga Uganda atengeera n'abatulengerera ebunaayira njagala kutwala omukisa guno okubabuuzaako njagala kutumira ku mwanyinaze omulungi Kamama Mugisha Kuruthum ng'oli awo Denmark Kamama nkwagala nnyo tembeza ibula ojibula wesubiza alina natukiba nakasuku zembalabire benchike msinga singo okunuma bakira yange bochakuba boti oli kumbonye mboni yakoze bati ibula ngagamba sinzi fire obochakuba nokasuku ngamba zenali awoyo muveko kali abo bafuka bakira yanti yaketi agamba ti haji musaka mwina ne kira yantu wa mumulala lero mazali wagwe Alex Owasi asema tukulira masuti ku graduation Alex Sitero mwame Alex Kwesiga Sitero Kwesiga tutunulire. How do you balance radio and TV? Because okola ku Bukedde TV as well as ne radio. Ochawandika mu lupapula? Kakati ate neyongerayo kawalala nenzira mu marketing. Yanze nkulira promotions za radio eno. Promotions then ku radio akawungezi ku TV ninga comedian. TV ne radio nako zino kizibu nnyo okwawula. Tedda baserebu babanga bakyo radio kubo wamanyi. Mwina kuba ku radio kokakuka kati kizibu nnyo. Kizibu nnyo wetaaga okubanga audience ogikuba 360 era oba otunulira nolaba naffe nga ku radio kwaliko kakuka agezaako nnyo okulaba nga ekifaananyi kye kitambula kati ffe kigezaako kutwanguyira nti agenda oli nakulaba ku TV nakulaba ku radio agamba yoyo wembeera eri ku TV mbagamba buli kawungeezi mbeera mu Washing Bay wenvaayo ngenda kukola bwenti ne bwenti nengezaako okubanga ne promotinga bwentyo. It is of my advantage and it is the way to go mu generation yaffe eno oba olaba wonna bannaffe bakasukundoza bo balaba morning show yabwe ya radio lekanzira eri Musa Semwanga. Musa Semwanga, besides radio, besides amawulire, besides writing in print and radio, what else do you do
Ekirala ng'ogyeko media nina bizinesi zange ez'endala tuyina Nakasero Market Online. Jukira kati ebintu byakugula online. Ate omubuuzizza oseka. Lwaki oseka? Tuyina Nakasero Market Online omukutu jukira biseera bye tuwaddemu ebya lockdown n'ensi endala gye ziraga eyo nti osobola otuula wano n'ologinga kwogo omukutu gwaffe n'otusaba nti njagala amapaapaali njagala manda gawaka byonna ne tubikuleetera ewaka kasente akatono otegeera nti twatuula awo ne tulaba nti COVID-19 ono abantu tebasobola kugenda mu butale wagenda mu butale obulwadde buyinza omukwata ffe ne twewaawo ne tubayiirawo omubiri ne tutandikawo Nakasero Market Online ne tugamba tufika tugende tulwale ku lw'Abannayuganda. Kakati abantu ebweru eyo bakulabanga invisible hand mu Hanson Baliru. Ate ekyo oleese kyakisawa sinza imbula nsobera tuli ku bintu birala gwakola naye abantu ebweru bamanyi oli manager wa Hanson Baliru. What went wrong? What happened? Sibangako by the way the first place manager we naye nalinga aid we mumayi ba celebrities babeera ne ba aid media aid abantu ababayambako guno naguli ba celebrities abo befuula abali busy naye in actual sense tebaba busy just kusaawo mbeera olina okulaga nti oli star kati nali nkola ogwo nga mungezako n'omuteeka n'omuintroducinga mubasayimo mbayibula era paka kati nkyabikola kiri kijjewo nti what happened naye kati ndi bize mukko batugamba omusajja ayina container zengatto 240 feet okutwaliza wamu abayimbi ekintu ekyakyeberaabira ye branding nti kati olunaku olwaleero mulimu omuyimbi eye brandinga ku kufuuweta enjaga ku kukuba bamaidi ku kumansirwa ku stage eyo ye branding ye kati nemuwamu abe brandinga nti ndi fashionista mbeera ku stage nga nkubye engatto ya bukadde bwange wabunda boobu oba muyina kyemuli oba temuyina nze saagala kumanya nzamba kati ibali luno yasalawo kweshapinga mu gundi ya fashionable artist nti ojja mulaba ogambe high court kiria naye at the end of it all abantu bagenda kusaba muziki osegeera sije bigwera ibula bagenda kusaba olina naye kazira joli tunulire radio oli ku radio wereza over 10 years on radio nga tutandika media career yaffe wali producer waffe ku TV yes wetaga kuwa yali producer waffe ku TV ono show yaffe gyetwasooka okukola bali bagiyita kasuku yabasawo baganda ale kasuku babasawo kasuku agamba ni kumbe tutandika bayirawe kino ekintu wetwalinga tutandika omuntu gwe nebazaamu aba kasuku oyo gwolaba ayina confidence oba yokola kale yasomera mu masomero ga Bay St Mary's Kitende wayo nacho volaba ayina wali wansi wali balita batya Eagles Nest agundi wa Standard High then ngeri confidence yo jaina iwagamba tugenda wa speaker mama Kadaga mugakatona muguru mugenda tugenda wa Fande Kalibula agamba gwe you just yatutusake wa first lady nga tetunyumie on serious note ewa first lady nga twambale bijini nga tuli mu bijini bya nyenga moto mmaija abatwala tugenda kulaba bwetti ne bwetti okutandika nga tuva ku ssomero yagamba mumanyi tukole bwetti ne bwetti tufuna wandika proposal tugende tugitole bwetti ne bwetti actually project yali ya AIDS nga Lwansa AIDS ne tugenda ku TV najiwayo ne ba tisho yi mulete producer nange nentandika ngenda producing ngenda kola bwetti mukole ne wacho tandika radio iyo kuba bukugu olina of course radio kugitandika okimanyi okufuna frequency biti capital na music ya musa kubuza niba agitandika bamugoba mu kiketo omusajja atandike wakantu kubulira confidence jaina eyo waliwo omusajja mulala yafa bamwitanga Katende Ali yalinga wagundi Victoria Services yali atuwe emotoka nga bagitawo bus omulala gatwalabirangako bamwitanga Joel Sebunjo waliwo omulala bamwitanga nyimba z'abalwadde ba sukali Kinizi Kibirige Kibo Media nga kyali ku gundi ku Dembe FM ne Campus FM Kibo Media by the Kibo Media etago kwa
kuwa respect naye Bob Kins oyo atobye bakafunyemu mugundi mu industry ya film industry no manyi tetwagala nnyo kulaga abantu bakafunyemu naye nga bafunye sente mu industry mu mulimu guno bangi betaaga okuje Bob Kins Kibo Media oyo musajja mukulu ani Jeke Kazora Aisha Alibai Uncle Mitch okitegeera Uncle Mitch abona kati mugisha ya abdawao betaaga okuleta abantu Pastor Peter Sematimba era olumuntu nulira abantu nga bagezaako okuzala wa Sematimba nengamba kana kati Pazi studio bali wajita bata Danjo ekigambo kya luzungu lungi yetaaga mu ka respect oyo je bali banje bakafunye mu gundi eno nga betaaga kopera. Simon, do you regret being in the media? Ibra nze ndi mwana wani siri mwana tata wange minister chichi naye kakati sensi yonna kumpisigamba nti obensi yonna yonna passport ejina ntambudde byenfunyemu mbifunye bestasobola gamba nti kino kikino bwekiti nebwekiti. Thank you. Tulina Simon Maseruko munene w'ekibuga yesimbawo ku bwa kansala edda era ne kuno nalizija ku wali ojja ku bwa meya. What happened? Omanye ebintu bino ebyobufuzi bino muganda wange kubali kubaza nakola ki ebyobufuzi. First of all, it is the authoritative allocation of resources. Awo njagala okutegeeza n'oluzungu bino bintu ebimu mbyogera abantu abayinza okuddeyo ne balowooza nti okukola ku radio industry egenda ekyuka olina okuba nga tuli ne Simon Maseruka ne Musa Semwanga bannamawulire tulina episodes ze tuli mukola about radio tutunulira ba radio personalities mu studio tugenda kuba tugenda mu radio zezenjawulo but of course we shall pick a few shows ezirina momentum atenga zirina peak zetujja okubanga tukuleetera osobola okubanga obalaba omanye ne mu radio kibeera kitya naye ng'olwaleero tuli wano mu Bukedde Farmer Embutikizi tuli ne Simon ne muganda wange Musa Semwanga oliko Extra Digest mugoba nsonga katukole ku ssente wano tubeere nga tukomawo tovaawo. Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako company ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeyawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plan z'ennyumba ez'ebika eby'enjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire Banaffe abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire. Atenga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu byokwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras bagenda kukolera alarm bagenda kuwanikirayo solar bagenda kuterayo locksmith atenga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula. Aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate.
muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy, nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling, nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bw'oti nga bo bakunoonyeza mulimu, era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah. Mwekwate Roast Coffee Academy, era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa. Buli kimu nga kitambula kawerete. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Thank you. Kulikayo ddala muganda nga abadde atulaba era akyatulabira ddala nkwebaza. Simon, abatulaba balyagadde okumanya, what is your fallback position? My fallback. Ibra, nze gwolaba Simon Maseruka. Nasoma naawe amawulire. Bwe mala okusoma amawulire nendaba nga guno omulimu ogulaba. Omuntu agenda kulaba ngo onakula kutikira ojjukira omusajja yali akutukidde mu katebe nga basoma amanya erinnya tebe yezidde okubwe mupi. Obo yali akutikidde mu katebe. Ibra, omusa fallback. Wonsanze wano ku Sunday mbadde nva mu bibuuzo. Nva mu bibuuzo. Bayina mu bibuuzo. Nawe naddayo. Actually wangamba waddayo ku IU Islamic University Ibranze golaba nino omukisa nti wano wenkolera wanene wakuyamba okukozesa n'otandika okugaziwa n'okuyiga ebintu ng'oli wano. Nze nagambye nze promotions gundi officer wa Red Yen wa Bukedde naye mulimu ogwo oteekeddwa okuba nga wasoma gundi mu business. Nze gye sitaakola ki bye sitaasoma kyova olaba neekolamu omulimu okuddayo okukola ki okusoma. Kitegeeza nti newe ndi basigufunye wano nfunye experience nti bala bagabula sekukulu ti ani ali emabega waayo nti wuuyo ti embutu y'embuutikizi nti ani ali emabega waayo nti Saimo. Kampuni endala ennene egamba ekisajja ekyo kikola kiki naye kigenda okumpitanga empapula tezikola ki teziwera. Kitegeeza kati wemanzi weza ziizo. Nze kenyini nina gundi consultancy yange nkolera bukampuni bwaffe bwe muzala wawo bagamba kojja bange bakitonsa bwe batyo n'omugamba ato advertising bwe tukole bwe tuti wakitegedde. Kankro singa Musa Semwanga, what is your fallback position? Singa ngo bavudde mu media. Singa mvudde mu media janye ebintu by'okutunda nange marketing ne events. Kwandi wa mukisa nti bino ebintu bye tubaddemu wane ebyendongo binjigiriza okumanya ekivulu bakitegeka batya, omuyimbi alina kukola atya, ebintu ebyo birimu n'akasente. Bakwera byetaaga ng'oli mugezi oliko obwongo. Era abasomyo baba organized. Ogenda okubalaba nga mu ndonge bakyagifuna mu Baswangiza Avenue basivujini. Kati era newenjogerera kati nina kosi jenna bakuyita kujjuzaamu bakuyita batya mu luzungu abantu bamanyi tunaffe tumanyimu kazungu yadde tukola ku mutende nojegera nina kosi jenna applyinze wano ku Victoria University engezaako okukugukamu eyembe bangabe omusajja yagabye zisikala mpitirivu webale nnyo ate kati nze akola ku Bukedde otampa sikala omanyi mu katono giwa Tiger economics tukiyita economies of scale. Omanyi abantu bagamba nti abamawulire tusabiriza nnyo naye waliwo kye bayita economies of scale. Advantages z'ofuna olw'obunene bwo nti Ibura kiwano tosuubira kufunawo $5,000,000 naye kakati oyo agenda kufuna sikaala. Nze mba ndi awo nga nti ejjangu okole kino bwekiti zezo economies of scale Mama Fine simu eyatise masimusabye Mama Fine abajimpadde lwaki naye Mama Fine lwabunene bwange Mama Fine waliwo wakisusa asusa omutima ogw'obuzadde okiyisaawo mama nti obeeraawo tobiiri nako oba ategeera atya nti mu mukwano gwange Musa Semwanga omukisa guno ntumire Mama Fine muyiseewo emirundi Mama Fine ngutumidde nnyo n'okusingawo gwe bw'okirowooza okola bingi kankunyumizayo kano okwendakakaza ndi Mama Fine webaika baliko bajjaji ebyaddala lumu mbanvuga emmotoka yange mpolampola abasirikale ne bankwata ku road block bankwata ku biseera biri nga tebanatuwa zisitiika bankwata ku road block noonya masimu nkubiraani nga siraba olwo mukubira nze ba Simon nga mmanyi naawe oyinza obba oli wala nga toli mu kibuga
naye ojja kukubira nawo omuntu aleme kwata mbandi awo nkongamba oba nkubira mama Fina n'agiukuba nanga nkubuuzako musoli bulungi ne mugamba mukazi goliko emmandwa siri bulungi n'omulundi nambuuza ate mutabani kiki ne mugamba mama Fina ndi ku road block bankute sina sticker sina permit sina na ID yange ya mulimu nawe weesirikire road block yawo wano kukira poliisi wano n'agikuba nagenda la afande ngaze wali wabbali omusajja nadda omusirikale yakomawo nga nyiigidde ng'omusirikale munyiivu simanyi kiki kye baamugamba nempitawo bulungi nga bagana kumpaliidika nze mu Uganda muno mulimu abantu obanga babikanga bo beetaga oba nkugambye kuba baaki oyo mama Fina gattako Ibrahim Kasozi Honorable Kasozi ne Alozias Matovu kati leka nkolage Alozias Mukasa Ibrahim Owerubaga oyimuse n'okuyimuka sakala tempa n'ensoserekansi naye Alozias Mukasa kati gattako naye tatudde gattako hamu yamaani twavuze wandi mundeeteddeko lumu Kasuku gyali Kasuku live alina 3 phase alina animal farm ezo na programs za Kasuku ku channel ye Big Banga kati aina tips naye Kasuku amanyira aina tips ze yawadde abakyala Kasuku omujjukira mu biseera ku saawa envanyumeri jakaleka nkulage twali mu examination room ku somero omanyinga Kasuku kigundi abasomesa ne bavayo kumwegayira nga avumye babayita ba supervisor tuli mu final exams amutunulida ze amugamba human onnemesa n'okunokola ebibuuzo don't bring your crap mu examination room nagamba nti ondabyeko nkopa netolodde ate nga abaali bakoppa kwaliko Brian Kaddu yali mukopi mulungi yabamukwata nga akoppa nga atudde ku gupapulo gunene bwati nina n'omuwala nange n'omuwala omulala baali bamuyita yakolanga mu red paper nga awandika sports oyo yawandikanga ebintu ku kisambi nayingira nayo owaragibe bamuyitaani oyo mwerabidde bamukwata ne full scap nyanga akoppa n'azeegaana esomero lyonna ne livaayo kumwegayira nti ovuma oti abantu basazamu center number ng'agambye don't bring your crap ondabyeko nga nkopo netololo Simon, do you miss school? Of course ebintu ebimu obiraba bagamba buli wokula weyongera okufuna ebizibu ebimu ku ssomero misingayo vibe yaffe gye twabangamu yonna mukasonda wali gye twabangamu buli kimu era olumuzijjukira nendaba abantu abamu nenseka nenyama ti naye n'omusajja yona akoze bwati ne bwati nsekera ddala nenyama mukaga ebintu by'essomero bizibu nze nga tukyasoma kodi Kampala twalyanga kawunga na bijanja naye ng'omutindo si mulungi kati abayindi nga balina ekifo muti awo ku ofisi wabateera emmere yaabwe nga bazadde baba bagireeta ne bagiteeka awo kati lumu tubalala nti tennatuuka kuba kadde ne tugala katutegule ku mmere y'abayindi eno tulye enjala ng'etuluma tetwagala kulya kawunga na bijanja tugenda ne tulya emmere y'abayindi ne tugwa mu kaamulali twetwala ffeka ku ofisi ne tweropa nti tulidde kaamulali mwanywa amazzi twanywa amazzi nga tulya emmere y'abayindi omulungi atulaba katuwumulemuko tukole ku bulango tukube ku bulango bwa bakama baffe ku Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange tuli mu studio za Buke de Fama embutikizi tovaawo tukomawo kale muganda wange Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Budu House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plans ennyumba ez'ebika eby'enjawulo aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Budu House omwaliro ogwokubiri bettanire Banaffe abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire
atenga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu byokwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuterayo locksmith atenga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa n'okola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China, mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa, buli kimu nga kitambula kawerete. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tubuuza ku baganda baffe abali ku 9 katonyeze 6 olunaku olw'eggulu yabadde birthday ya mugagga wange bamwita Twakashaka. Nalabye Dikenza mu postinze ne ngamba wano waliwo oluseke. Oyo omanyi amanyi gayina. Nategedde waliwo oluseke luli olw'amalwa. Kati Musase mwange mu industry nkubuulira abantu basatu kasito balaba awantu tegeera nti waliwo ssente. Kasito balaba nga badduseewo nawe ddukawo. Kasito labawo mu Mayanja family. Na kamilioni wali. Bakuba Anderson oluseka. Kati nze nkubuulidde. Nange katono luntwaliremu. Musa. Kasito laba kamilioni Samuel ne family yaabwe. Manyo yo mugagga ina. Kasitola ba King Mike. Owai, mutima abetaaga. Ewa. Angamba nti abetaaga ampereza ka WhatsApp wano mutima. Nankubidde amasimu 18. Gwe, kasitola ba Martini ndijo. Obuzibu wa Martini. Obuzibu wa Martini buli bumu wali alya yekka. Kasitola bo mukulu ono. Ono Ibula sembeza. Naye Martini walya. Ate Martini osusse naawe okulya. Mulimu ate wali ebyekijega. N'oliira ddala 99%. Muno n'omuwa 1%. Eyo teyali MTN zone. Kasitola abantu basatu kuba ewantu. Musa Gondi Chameleone ne family ye. King Michael MC Ibula Martini ndijo nwera neso eyo classification yojikolera wa tulina observation skills weziri majanti muganda Martini alya enone sawa ya feyo kubiri tuba twagala kwata bibuzo by'abantu baffe abatuwuliriza kyotubuuza kyetuddamu nga tetunagenda wantu wonna Bebe Cool ng'ayitiriza okutwesibako Musase Mwanga is doing interview first of all Bebe Cool nze era bamunenyambe Bebe Cool ekisookera ddala kimuluma okulaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu adominating ensi Uganda n'ensi yonna. Oba ye script kwa kikuluma gwe nawe ng'omuntu okisookera ddala script ye naale mu kugezaako kulaga nti
Bobby Wine taina gwa competing na president ya competing muyimbi munne. Bebe Cool ye true definition y'Omuganda kwa Abaganda tebaagaliza. Otegera anti ze nkuwulidde. Sigenda kwetonda nkigambi. Unti kati Bebe Cool agenda n'atunulira Bobby Wine. Otegera n'agamba kana akasajja akanywanga simanye enjaga ne kakola biki kampitako katya bwe kati. Kati kye kisokera ddala ekikumuluma. Ekyokubiri omusajja ate tamanyi wayina koma. You are an artist. Kye kikutwala ku pano ya politics. Nzo inzo kusanga nga ntudde kabinkano ndi ne matovu seruga nti Musa ayogera keri abantu kubigenda maso mu political world nga njogera biki nja kwerabisa kati Bebe Cool kye kyamulemo otegeera n'ekirala Bebe Cool ayika naye ayina kyayisaawo nategeerako nti bamukuba ekikono okumujja campaign trail ne bayika bamukuba ekikono wali bangamba wali ekikono ekikono ekyaliyo basooka ne bakola list yaabwe nga bagamba bagenda kukola door to door list bagikola yaliko kusaasira ng'eriko Bebe Cool eriko King Michael eriko Full Figure eriko Big Eye kakati King Gundi kusaasira najjako Full Figure Bebe Cool najjako King Michael tokola King Michael buli wagenda avuma Bebe Cool kati ate ku Gundi Bebe Full Figure bali bamuzalaire ku manifesto launch nafuna omukisanga bigenze viral omukulembeze amwita mu State Lodge eyo je yali mu Northern Uganda watuuka Full Figure yakitegerako nti kusaasira yamujjako ku list ne bajjako ne King Michael nena agamba muzeyi corona je yali tugana abantu kola ki bantu bakola bwe bati era immediately ne bayitirawo ne bakola ki ne bakomawo kati Bebe Cool ndoza naye yakabadika yakola ba yakabadika muzana it's too late ate by the way akuba munaba abantu tebakkiriza n'ensi okumbeera successful n'okumala oyina okukkiriza nti Simon yansinga sina nsonga lwaki nkuyoola ebigere sina nsonga lwaki njogera kino nakiri kati Bebe Cool ayinokola Bebe Cool akkiriza nti nti Bobby Wine kirasa above si wine okuridingira at least yali kubumukira he rides on Bobby Wine the more he sinks Otsege unti agenda tuke kisera benga Titanic teyamalizange kiride Titanic kambuze okuyola ebigere kutya ate munnange mulimu ebintu omayire ndieno tekkiriza mu ebyo bintu naye kati awuliriza akitegedde ategeza akitegedde Sunday Night Radio ene sawa yaffe tuba tukwasaganya kintu ekyo twatandise n'akayimba ke bayita ole twaziza akayimba ke bayita Kigwa leero and of course Maserati twagala kubanga tukwata kibuzo ku kibuzo ibula tonnampa ndooze ataji amawulire no but no Bebe Cool I think to me I don't blame Bebe Cool ekisookera ddala Bebe Cool ono si programa wa TV or radio ba producer ba programs ku radio ne TV be bakubira abantu bana amasimu bakafuko so because Simon bwokera kumacha n'okubira Honorable Muhammad Segirinya ng'omuyita discussing ku mama Mr. Update tagenda kugana why because yabeera amanyi nti abantu be Kawempe North awo wayitirawo ochegera so at the end of the day I don't blame Bebe Cool because bamukubira bukubiza amasimu ndi tukwetaaga ku kabinkano tukwetaaga ku kasensero tukwetaaga ku luyimba lwo tukwetaaga wano tukira wala tugamba nti amenye account ze zonna awo yasamuko nti ibula koli wa jagala kumpisaamu muri wamu mutabani we yafunye diguli bana we njagala kuyoza omwana oyo diguli yasose mu nyumba ya Bebe Cool ate tokisusa mufa mu nyumba ebyo lese byaki kati koloza ziweno kola keke tayina mu buyigirize mu kola keke utamuyina ngoza veni nazikola era Bebe Cool tumwebaza nti abayimbi abasinga abaana bawe bali eri bagubba omwana lese diguli n'omuzukulu omulundi gumu muzukulu ate yaliwo muzukulu yaliwo but njala kongwa so mwana kugundi agambe tata sewe nazalo mwana amizi senga sebade kugundi ya Ibula walimbade n'ekintu kye njagala congratulating Alan Hendrick njagala na congratulating Bebe Cool bana iteri kintu kikalubiriza nga kusomesa twebaze okusomesa kwafuka kabeyi milioni webweru yasoma n'agitekayo yasoma which is very good katutunulira ya kamala kati oli ya malada so njagala congratulating Bebe Cool okusomesa omwana njagala congratulating Zuwena ba step mami bangi nnyo abatabereramu baana bano baleso so njagala kumwebaza omutima omulungi Zuwena mami Zu Bebe Cool mwebaza
ne Alan mwebaza okwambaza taata we degree. Taata yajimwambaza ndikuwadde. Yeah. So Bebe Cool to me Bebe Cool always be a champion. Ate munai kituufu. Bebe Cool wakabi oba nkuba oba kibuyago bamusana ye wakabi. Ekisajja kyo kyakabi go. Ye wakabi. Naye tuliza listi y'omwaka guno. Enabaayo. Ani ajja kola Bebe Cool. Nga besinga ku Bebe yetekako yetaaga kiboko. Asaba ina video gyagenda okuta yagambye abukadde 12. Azikolanga. Yazikola. Nekisajja ekyo kisobera shop. Sende jazi just kyekikulu ne video azikola. Other factors remaining constant. Definitely. Wamati tubuze kibuzo ku not 2 nkaga mwe not not 2 nsamwe not embuti kizi. Jamalu Waswa. Tutandikirawo Jamalu Waswa. Jamalu Waswa ino oluyimba olupya. Omanyi oyo naye yali yatya. Omanyi endongo eno kasiteekuwa chance nodda mukwe ku byo obusigala bwe banywa. Yali yatya Jamalu Waswa naye yatadde bambi oluyimba olupya. Baluyita Owaye. Gundi yagikutte video bamuyita Sasha Vibes. Sente yazijje watwale. Aina abazungu goloza Jamalu Waswa. Sasha Vibes video yagikwatira sente big. Kisinzira but arranging from milioni 7 kudda wagwe. Jamalu Waswa kati ngazijja wayi. Ate kati yakugamba era ina kyagamba. Aina abazungu be. Kwa Jamalu Waswa mu history yo yenna ekizibu nnyo okwegomba omukyala nga muddugavu. Waliwo ambuuziza wano n'ambuuza nti Jamal ayina abaana bameka. Jamalu azaala talinayo mwana naawe. Talinayo mwana Jamal. Abazungu tebazaala. Kwa mukyala wa GNL Zamba. Ayino muzungu. Mukyala wa GNL Zamba yali wa Jamal. Nagenda olanga Jamal tasalawo. Nagamba kangende ne walugafulo. Era naba yakomawo wano Maro yali aleese obuzibu. Maro teyakwata enamba ya mukyala wa GNL Zamba n'agimuwa. N'agiwa Jamal. General Ziguni yaddemu ebya X. Jamala bazemo kuba. Wallahi General namugamba gwe kyali gweja kukuba. Wanji? Batubuuziza kibuuzo ekirala. Babuza Megadi kyaliko. Megadi is doing very well. Ali US United States of America. Yasoma busawo n'atikirwa. Aina n'ekifo ky'ebyobufuzi kyalimu e US. Bino byali bya California akulira ina association y'abana Uganda. So Ali is doing very well Megadi. Ali bulungi nnyo n'okusinga bwe yali wano. Ate kapalaga. Mutabani wa asoma bulungi yawasa embaga buli kimu kitambula bulungi n'esente aziweereze waka. Nayo kimanyi oyo omu ku basajja be twatandika nabo interview yasookera ddala. Katepu ne kabula. Ate yabuze tepu. Obedi Lutale lipota wa bukedde wano. Ali muhane Megadi. Obedi Lutale yankola bubi. Tuli codinga ku katepu bwe kati. Megadi ayombye ne Bless ne Trekkerman. Obedi Lutale ageze ne kamera omuli katepu tekaddanga. Megadi ayogera olusoga n'alumalayo. Ibura walinga omusajja gwayitanga Sizamani ojukire twamusanga mu kipule ekikadde. Kayemba. Sizamani Kayemba naye yagenda UK. Yali muki? Mu kipule ekiwuute ekikadde. Waliwo abuziza ku Ajati Station Mayanja Fali. Mwali alina bu series bwazannyo obulabikira ku YouTube. Ali ku YouTube kati gatirawo Catherine kusaasira ne sente zibabanja. Wanategeddeko achamanyi nti omusango ogwo si kirungi ku discussing anyo nsonga ziri mu kooti but omusango nabbi omukazi Magi Kayima yasindikiddwa kwa limande ekitaliya then ne Pastor Siraj Olomondo wange kusaasira ali bweru ne Mondo bali bweru. Mondo wange tagenda kusala kilo nga 7 endala mangu. Ate yongera bweyongezi. Bannange ali kati mu kilo bina. Yawuliriza advice yange namugamba soko ove mu media because he had turned to be a nuisance. Blissa tipapi wayiduka basebira. Olonga ategeza ki? Yatanze kufuka kyono kyenenwa. Because yo nganyaga. Kati ngatanze okitege. Yatanze kwekirawo. Omusajja omulala atubuuziza ku Omale omuyimbi mu Nigeria naye tweet ya naye mu Uganda gwensoso okuwulira eyerijja because oyo muyimbi tamanyikiddwa nnyo era nange ngagamba mbuze mbadde yamubuuza oluyimba waliwo omwami omulala woku Salama yabadde akubuza ekibuuzo lwaki tokuba abantu ekibuuzo kye okukuba kwe sitaategedde ne bannange be sitaategedde oba ogerako bakyama agambe Catherine kusaasira nayogera ku bakyali bwani Haji taliimu Haji Musa taliimu by the way ne David Lutalo bw'agamba abayimbi nze omuyimbi wange asingira ddala
John Black. Johnny Kasana. Nawo kimanyi. So kusaasira muyimbi anyimbira obulungi. Lutalo muyimbi anyimbira obulungi ennyo. Naye sirina nnyo attachment okusaasira n'abayimbi abalala. Bati bonna bayimba bulungi nnyo. Kati omuntu embuta yo wali kugundi. Wali wagalodi. Yes, amba trumpet ya musula. Nzamba trumpet atacha inawazinira. Eno industry yakubeera ngo oweyo zambuli kasee. Embutikizi. Stand so bubadi obutyasinza okolebwa obw'amaanyi entertainment. Nena muwali butano. Naye ekisajja kimanyi music ekyo kigendereza nnyo. Ate tozibuwaza nnyo kibuuzo. Omwana wadda. Stand mutano mu ndongero. Yibula oba buli okay. Tano kwendi ngenda kutandika ne Grace Nakimera yeeyira butto w'empuuta n'agamba bamuyiridde acid bagudula wane erugogo ekyaddondo era sho n'emusala baafuna bombi abantu baafuna but compared to good life yasa passing kiringa ku Evans we yataddeko kamiliyoni ekivulu naye neyeekaabya ku Evans akona bakali kabadi obuziga bw'ekirogo mukwano gwa Ibula yamuleta mu full dose aji Musaki kavuma wamuleta nga bwe tuli wami seti amaizo amitamuza yali Flavia ina chichi namugamba gwe sebo natadde musende zange kaba ne baleta mu kyapambalasi nagamba kamiliyoni yokoze banga Simon tugende akabadi akalala kamiliyoni okusiramuka ne bamusala ku chupa ya Guinness yasiramukira kibuli kalenda ku sawa mu dakika 2 ku kalenda ne bamusala ku chupa ya Guinness ngali ku kilabu ne sekamate waliwo akabadi obajja stede buno sibo badi sibo badi akalala bwetaka ki ku community radio ani omulala akabadi kyakalala akomwana ono owagundi ono wa comedy yewandene kapali Sami ate nabo batu bali yemanye enviri bwati niyemanya bisivi bigoli walo yabadde anyumiza nti bayasize ecupa ya Guinness yawe gye bamusalizisiza siri sure kabadi kyakalala akabadde mu industry radio ndiwiza abo radio nga tannafa bakola obubadi bungi bakola by the way oyo team Kaliba wa team Little Boss ayino manyi obubadi bubadde bungi nebatugamuweno okuva ewaka kali kabadi okusinziza ku Josephat Seguya nolimba nalufunira nafulumya bakugamba agenze nafulumya olulala akomyewo kamwako kasepiki nga zonna ziri mulala naye ng'obubadi bwo bungi because industry phone story ki the doctor Simon obadde kubeewo oluyimba oli ku Extra Digest mugoba nsonga mukaweefube waffe ow'okwongera okubunyisa amawulire amalungi mu ggwanga Uganda tusalawo ne tukuleetera variety of shows wano ku mukutu gwaffe tukuleetedde abalimi tukuleetedde abatutumufu tukuleetedde ba sportsmen tukuleetedde bannabyabufuzi tukuleetedde ba entrepreneur ab'amaanyi so tusazeewo leero tutunulye kye bayita radio ye kabaka w'ebyempuliziganya mu ggwanga Uganda ntegeeza ki nti before TV radio came first mu ggwanga Uganda then TV nejja oluvannyuma still the biggest media of communication definitely world over yes man ekyasinza okubanga ekwasaganya so nsazeewo nkuleetere abakugu oba abakabi okuli Musa Semwanga blood wange over 10 years straight away Simon naye over some good years nga blood wange abantu b'ekibuli awo mutajjazi ndipo mbatumiddeko nnyo Simon waliwo omukyala yatuprintingira nga kubwerere nga tuli mu first year mama oba mama ani awo ku billboard yawo kakati oyo nno by the way oyo ye manager we ye manager wa Gondi wa Honorable Ibrahim Kasozi omukyalo oyo bambi wali munoonyezaako ne tumuwa kasente mukyala Roni nyemumwoja yatuprintingira nga kosi waka kubwerere natuwa ne internet mu cafe kubwerere mu first year mama tunoonye afere tugenda kunoonya bwoba otunoonya tunonye tubekonye kye tukukolera omukyalo oyo mwerabidde babe bamayita maamaani waliwo n'omusajja waffe yatuvuganga
toloba nawe watuvuganga ku boda mulengo bwerere waliwo ne oti yazanyanga wudu national team abantu balina ba respect mu ndo oti tunonye toloba tunonye nani omulala waino gwetu omulala omukyalo ne yatulisa ngomere kaloso oba yafa oba mulamu roja anko roja w'ennyama kati ali ku Magic Park ku De Winton nawe tunonye ani omulala awo Kibirige Awaye Simon njala tutumire ku bantu waliwo omukyala bamuyita Tukundane Fiona twasomanga naye tewerabira mukwano gwange Linet Gombya waliwo Babula Wasagari wayina okuwasa Linet omanyi oyogera bingi Linet oyo Line mzegwe mulundi gwa ugaso kogenda mu hostero nga Simon yakutwala hostero awe makerere Simon yagulira omuwala TV yagulira omuwala firiji nebyo kunywa sajagwe Simon alina omukwano Simon nze mbachali bembadde nawo ntumideko Babula ali UK ntumideko Tukundane Fiona ali US ntumideko Fifi ntumideko Gombya Linet achakola ku Seroma byali ajakola wedeni wali omukwano gwa formula lono gwe twatandika naye ono kasinoma ani ali US gundi Harriet nantumbwe sanyo Rasidi Musege mukwano gwa chali wange oga Rasidi achavuga ravu foye Bobo King Kabaka son of Gabogo son of Bagabogo naye achali omusajja namuliza nga achasa era kyembadde nkugamba mu radio yaman oyo musajja yetaga respect oyo then waliwo shoje nakula negomba nakula nga negomba nyokola akawungeezi era nfuna omukisa ogwo nawulirizanga nnyo gye bayitanga Cyclone Show Orlando n'omugenzi Uncle Dick Star FM then yawe yavaawo waddawo oba nabawala omuwala yawe mulanga ennyo negoni ne Gia River that is magic abamuyita Ragabeni ne Zula Abudala abo bayina drive show yali bayina energy then ababakuzi ababakuzi kakati endala olanya ne Biruzi Butodeni abali bamanyi olanya then Biruzi Butodeni yakulanga countdown esingo bunene mu gwanga jibaitanga DT top Simon jukira Lwasama ne Jacobo banange ne Lwasama ne Africa Corner ne Yasini DJ ne Lwasama music teacher twali tukyali ku ssomero Shiru DJ Pase ogwo mulembe gwa Pase ne Shiru kati Lwasama nga bajja wano ku saawa ngemu Lwasama Yasini DJ Jacobo yaman owo mulala yali ali tomusange James Popper yabegatako oluvannyuma yabegatako oluvannyuma bona maximum respect tujja kaaba ne maximum respect akokaba kategeeza bigayi bamugamba maximum respect katuwumulamuko tukole ku bulango tukube ku bulango bwabakama baffe wano ku Extra Digest mugoba nsonga tovaawo Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plans ennyumba ez'ebika ebyenjawulo aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire Banaffe abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire Atenga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu byokwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras bagenda kukolera alarm bagenda kuwanikirayo solar bagenda kuterayo locksmith atenga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London
Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti company eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Company manyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerete. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Sirimanyi be bamu ku bayimbi ba lockdown muganda nge betwafunye manyi lockdown eno yaleese abayimbi ba 6 inch birangirangi waliwo ono simanyi tumbiza sound oli simanyi mudra simanyi oli free boy bonna yabaleese ku mbuti kizinjagala kubuuza ku bantu abenjawulo omuli musajja mukulu gwe bayita Mutima owa Mutima Entertainment. Mutima ogamba otya bayita Mutima yasooka okuntwala ku nnyonyi ewa omusajja gwe bayita Lintuma Nsambu. Mutima ogamba otya oyo naye yeetaaga okuwa respect. Mutima musajja waffe nnyo mbadde naye emisana awo ne tulya naye embuzi kwaba empuleti buli puleti bagituguziza emitwalo 7 mu ngeri ey'enjawulo. Musase Mwanga wiki eno Uganda twa eri mugundi mu Rhino Sanctuary Nakasongola gundi Rhino yenkula yechi I think Rhino yayina akayembe eyo yenkula ate entulege kyeki entulege girafu enkula yazaala abatwala Rhino Sanctuary Nakasongola ne bagamba nti muganda wange mu lockdown eno tubadde tubonaabona n'emmere omuntu eyakwata n'atuyamba ye musajja mukulu Sudiru Lupaleria yakwata n'abayamba n'abawa okuyamba eyo muzu emanyi okuliisa ebisolo byo kwa bbeeyi nasomako story by the way okuliisa ebisolo olisaamu abantu ne bagamba ffe Sudiru tetulina tuyinza kukuwa kyamaanyi era tetugenda okuwa egundi eyo Rhino empya gye bazadde ento tukuwadde omukisa gitume erinnya era ndoza mu weekend agenda akole agibatize erinnya omanyala bangamba ayagala nnyo Salvador tajituma Salvador jakuba kisusiza era magezi okulanga ne president Yoweri Kaguta Museveni alinga congratulating egundi eyo okuzaala kwegundi eyo kagikulisa omwana omanyeze egundi ezo tubadde tuyina nti nnyo president yatuwadde egundi n'atugamba nti yabadde ategeeza nti olwaleero afunye amawulire agagamba nti mu Rhino Sanctuary bazaddeyo enkulera n'agamba kakati zeeyongedde population okutuuka mu Uganda ze tulina ziri 34 era okuzirisa nti kuzibu nnyo ekyo kye mwakoze kye kisinga okuba ekyakabi okujjukira omuntu Sudiru nti ekino kyakoze kyekyo leka tukole musima nga mulamu na mulamu webale kumusima and of course ne Sudiru webale kwagala bya bulambuzi because bannayuganda tubyogera ku kino bwekiti ne bwekiti ye nazikwata sente n'agamba nti zezi tutte tusobola ngatuvudde waawo soko muze ku mukyala mukulu gwe bayita Rose Kigongo kwali ku mbutikizi agambe bali kuweereza bosi waffe kwali nebo abantu bayongedde kwagala Taiga kwali Flexikato Flexikato ali mu control room agenda kukola gatali konfo twina asa makula n'abali ku Facebook page Ashanava nkulabye naye Simon wagula essimu sekitomoze kwali mu kisago basimba ogenze mama Tone simu awali mu milioni meka tulio Ramos kwali kwegamba abantu bangi abali kubukedde olunaku lwali Simon mtandike embozi z'essimu ayinza okugamba
Alright, Ibrahim Mukasagemanya gange tetugenda kubanga tusukawo nokora lero. Njagala kwebaza Simon, thank you so much for your time. Chakabinyo ndetako ko notuletako ko ne tutuula ne twejjukanye ngoko. Ana baleta meka tobaletanga ne kasuku. Tetunakola yo ka abasatu. Tagaida ayya. Kwa maleta kugamba toleta kubalala. Twetagaya ka abasatu inshallah. Musa Semwanga toyanza nyo obuddebo. Gwasinze by the way, gwasinze olw'ensonga olunaku olwaleero media naffe mutwayingiramu enkokola. Nti ffeffe nyini twerwanyisa mu kifo ky'okweyimusa. Nze Raibula we musanze wano omutima gunkubidde wamu ne ngamba senga mbadde ninamu ne mwokya. Naye nga nange siina. Otegeera naye nga weemale nnyo Ibula. Olinjokya. Inshallah. Inshallah. Tweyanza nnyo Ibula Mukasa. N'abatuwagira by the way to following enze nkozesa Musa Semwanga buli wamu Facebook, Twitter, Instagram ne Snapchat. Simon omunene w'ekibuga naye byakozesa n'abayimbi temutunyiigira. Guno gwe mulimu gwaffe gwe twasoma. Wasoma omuzindaalo okugamba DJ Pulo ffe twasoma bino. Alright, Ibrahim Mukasagemanya tugenda kubanga tusuka njala kwebaza ba sponsors baffe. Remember ba sponsors abayagala okubanga ofuna services abezenjawulo. Enamba zabe zesimu zitawa mu scroll mpola couple number obe ya Sankago, couple number obe ya Sozo, couple number ya Montreal Holdings Uganda Limited, oba okopolole enamba ya AXA Tech Solutions, oba okopolole enamba ya Roast Coffee Academy. Ezitawa wansironda we namba emu kiberenga kitambula bulungi. Yibulacho tuwa ku mirimu. Bonna. Wabunne. Ibrahim Mukasagemanya kagende tugenda kubanga tusukawo. Njala kwebaza Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Tony Senabulya ne Keith Kanabi. Mbagalize ebiseera ebirungi. See you next time. Tukyatambulira ddala mu radio ezenjawulo mu ggwanga Uganda. Mbagamba nti see you next time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi. Keep on subscribing. Wolokoso Extra Muji, courtesy of Die Production Limited, courtesy of Extra Digest Mugoba Nsonga. See you next time. Mubere bulungi. Extra Digest Mugoba Nsonga ekutusibwako company ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plans ennyumba ez'ebika ebyenjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire. Banaffe abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture, omuli ebyamasanyalaze, omuli ebya office, saloon, boutique, gym, restaurant, nyumba n'ettaka. Era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo. Bekwate era bettanire. Atenga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu byokwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuterayo locksmith atenga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula. Aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China. Mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvuga